Kyolifa Tewelabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Jangu. Kisoboka. It can happen Mukama okwanika abalabe bo. for God to expose your enemies. Oli otya? How are you? Microphone. Kazinda. Oli otya? Oli otya? Bulungi musumba. Yogerako nnyo. Bulungi musumba. Obeera wa? Wangi? Mbeera Nansa Naganda. Nakwako bunabbi. Did I prophesy about you? Musumba. Kiki osaba Mukama akukolere? What do you want God to do for you? Nsaba Mukama ampe ssente malirize ennyumba yange. Ampe nsobole n'okuzaala omwana omulala. Okola mulimu ki? What do you do? Fumba mmere. Ofumba mmere. You cook food for sale. Bitambula bitya? How's business? Bibadde tebitambula bulungi naye oli musumba Andrew yatugamba tugenda kuddamu kuddiyaani maze wiiki 2 nga nkola bulungi. Ng'okola bulungi. Kyukira muno mugenti Katonda asobola okukyusa. Tell your neighbor, God can change you. Kyukira muno mugenti Katonda asobola okukyusa. Tell your neighbor, God can change you. Gamba muno nti Katonda asobola okukyusa. Tell your neighbor, God can change you. Shakira Nash. You know what you must do. Omanyi kyolina okukola. Microphone. Quickly. Wabadde okirowoozaako? Sikisuubiranga nako. Naye ansa nnyo musumba. Ninga omugole. Nange ndaba olinga omugole. Kyokka bannange. Tufu Katonda gy'ali. Katonda gy'ali. Okuva ku ngatto ne ku kyambalo. From the dress to Mukama nga bw'akukyusiza mu the shoes ddakiika and hair as the way the Lord bw'atyo bw'agenda okukyusa obulamu bwo. it's the same way He's going to change Naawe your life. ate awo bw'atyo Katonda bw'agenda okukyusa. Katonda asobola okukyusa. That's how God is going to change your life. Gamba Mukama nange nkyusa. Say, Lord, change me. Kyolifa Tewelabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Tosobwa programu yo Kyolifa Tewelabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.